Yes, okay, tugenda maso tutandika butandisi netenga bulijjo entandikwa filmu egenda maso banaffe Mike Len Ghost ekyali ntandikwa tutandika butandisi atenete era tulekedde part 2 ekyali ntandikwa Nalyangu Farida akomyewo ate nga namwebe Aisha tugenda mulako mwene tandika sagala bakunyumirize kanti nturahuma next screen kwali tukyali kunyanjula filmu egenda maso eno sagala osubwe namukwaya Aisha tugende mulako butedevu mwene tandika sakone Sonyonjo Saidi Ziwa Senkubuge Muhammad tutandika butandisi patu gitulike ya filimu jagala wetegereze egenda maso Sezimu Nakayima Beyonce screen atenga natukwasa Fiona naye akomyewo ekyali kunyanjula tutandika butandisi sagala ikendi osuba ku mulundi guno nateera egenda maaso nga bulijjo okuva mu Music Productions aziyizo tukyali kunyanjula Naiga Nicole atenga Nalyangu Farida ye director wa filimu egenda maaso era nga tulina kusubwa Mike Len Ghost assistant director wa filimu egenda maaso mpolampola nalumu Fiona Naluwanga script writer atenga Senkubuge Muhammad yakoze ku continuity ekyali ntandikwa Nalyangu Farida executive producer owa filimu etandika egenda maaso tukyali kunyanjula yayo songa Sasha editor ye producer Mike Len Ghost visual effects artists ekyali ntandikwa egenda maaso nalumu Fiona director photography tukyali kunyanjula egenda maaso Mike Len Ghost editor filimu etandika azizo Nalyangu Farida locations manager tugenze ku party 2 omuzimu guwolera gutya tulaba Sezimu musajja mukulu wuno ekintu kino nga kimaze omulemerera omukazi gwa kati yagenda yebuzeeko ku basawo n'amajini n'agamba nti omukazi gwe wawasa yaleeta ejjini yajja ne sanamu muwasanya abakazi n'otamanya kizibu kikyoguddeko n'agamba nti omukazi oyo kitaawe nga tannafa yagenda onoonya obugagga najja aleeta ebitambuliro gwe yaleeta ebitambuliro kati jajja babigoba neki namigo bigalamira oba ebitambuliro byangwala nti bayeekera jajja wanimpadde kadagala neŋŋenda ne mansira ebitambuliro tebabigoba na ku mansira wattu ekyali ntandikwa filimu egenda maaso njagala wetegereze nagambe nga bulijjo eminze nkwereza tutandika butandisi efilimu egenda maaso yawasa omukyala gwe yawasa gye yamujja yalowooza nti afunye kumbe famire eyo obwavu obwali bugiruma bwali buyina ekizibu bwali buva kakatufundikira ng'omuwala ono ayitiddwa munne ono ebizibu ebyali bimubeerako yalabika okubanga tamalaawo namugamba nti ngenda kukuumako tuteera kyekindeese njagala mbe nga kuumako olw'ebizibu byewampitidde byoŋŋambye byolina ono ayina ebizibu muzimu gw'amane gwe gumukuba empi olumu gumukuba kibooko nga tagalamidde gumukuba yeesimba ejjaali namugamba nti tofaayo ngenda kubeererawo tulabe omuzimu namukwaya Aisha ye yamutwala ku musawo kakatuddako ewa Ssentongo Saidi Ziwa kakati nze mukubulire taata ebyo nze sijja bikkiriza oyo omukazi gwogamba maama wange nze tanzaala laba omuyaya aganye gwe tosobola kuwasa mukazi ali myaka gyange olinga yawasa muwalawo naye gwe tokiraba oluva ng'ogamba ebizibu bikususa ebisiraani bikkuba mbu ne sente zibuzi kumbe gwe kennyini osiiza amabega olinga mpuunyi omukyala akomyewo bamutaddemu akasente mutabani ate alaga banange baŋŋambye ava ku shopping omukyala si yoli abadde asiiba mu Biswahili omukyala omwami yamutaddemu sente wetegereze saagala kunswaze mukyala njagala ewaka wano obenga ataano nze ngenda kunyiririra enya ngakulabira bulungi nze ngenda kubeerera bulungi nagenda kubanga olaba omukyala ngenda kuba ndaba omukyala wange ojja kundaba gwe gekanya kuteekamu sente omukazi anakuula takigamba naye ebigambo ebimufuluma mukama bye bikulaga nti ono alabika musokozi wa nsimbi
Ng'efirimu egenda maaso njagala weetegereze tunuulira tutandika butandisi nagambe tulaba pati tuje tuliko okuva mu Miss Productions natenga bulijjo kaakati omukyalo oluvannyuma bimusobedde leero omwami takoze kikyate bangobye ku mulimu bangobye kati ate ku mulimu waliwo obuzibu kyewagobezza omukulu bamugobye ku mulimu jjukira yeemulugunya ewabajjajja n'abagaana esente ennaku zino ewange nga zidduka nnyo sente zidduka emisinde mingi ziringa ezirikaagoba kiki bamugobe ku mulimu tatuukanga koleeti ne waba atuuse leeti ku mulimu era bamugamba kale linda naye olwaleero bamugambye eddayo ovanga okugenda ku mulimu n'osinkana mukamawo nga temuyombangako nagamba weteraawo kubiraawo encungwa odde gy'ova ebintu byongedde kwonooneka bane kati mukwano tugenda kukola tutya bannange yo awatali mulimu omuntu taba na sente ate awatali sente obulamu tebutambula nti owulira omukazi n'omugaana enkubule taataano waliwo ekizibu ebintu bino nze mbirabamu eddogo jjukira ono bamugamba akwate kuba agende eka abasawo gye yalaga waliwo bali abasawo bamandwa muto bamugamba gwe tujja kujja kati omwana wuno atandise okwekyanga tugenda maaso n'amukuumako totya munnange nze ngenda kukuumako baaba omuzimu tegujja kusobola bannange nejjusa olunaku omukazi ono lwe yantwala mbu simanyi tufune obugagga bannange abakazi nga bazibu omukazi nga muzibu ono nangani ogukazi engeri gye gwanimbalimbamu ne guntwala bannaye ekyo ekintu kyendabika okuba ndisitegeererako ddala ogukazi gwamulimba negumugamba nti okufuna obugagga oyina okugenda gwamutwala ku musawo simanyi nakyengenda kukola bannange mukazi atu byamusobedde yena Young Farida original names tugenda maaso ne sinema nagambye nga buli gyevamu Miss Production twagala tumenye ludala gye biggwera tuba part 2 eyasezimu omukazi yatandika nga asaaga bwayeyogezaawo nagaa kyonna kyosanze teweekanga oba kiki oba ki totya musaayi nze no nga ndowooza gwa nkoko bamugamba nga omusaayi nga lowooza oba bagenda mutuma njiba oba jjuba bw'olabanga ebintu bya saddaaka omuli okuyiwa omusaayi dduka misinde kati ye teyabeera teyafaayo nagaanayo omukazi kati ono kano katandise olugezigezi naye obukazi ogwo tetusobola gukuba nze mbadde njagala ogukazi ogwo ngukulumbire eyazza okukuumako naatya mu nju anti omuzimu gumukuba kati netukwate kuba netudde eri omulogo ono ng'amaze okugenda ew'abasawo bali bajajja muto tekyamumalira ne bamugaaliwo omulogo abisobola najja ewa maama Kasaka wuno maama Kasaka munnange maama Kasaka ebintu binsobedde byatandikanga ebyomuniinaawo owulidde neŋŋamba naye ebintu nga binsobedde nafuna omukyala awo naye omukyala okuva enamufuna obusente bwaliwo obutulabirira sente nezijja zibula sente zabula kati sente zibula okukola ki sente zakubulako kati kye tukikolako ogambye zabula sente zabula efirimu egenda maaso sente zabula kakati buziba nga sente zabula kwata wano omuno maama Kasaka ng'avuumanga ekkookotezi omuwulira avuuma bulala alinga kkookotezi omuwulira emmandwa gy'alina bagiyita kkookotezi kiki omulambo ogutambula kati bamutuma eddamba eritambula oyo si muntu ono ebyonno bya musaayi bana nga abalogosi be bamu waliwo abalogo nga bakola naye nga bakola mpola ne babaawo n'abalogo ababbi abasuma ne babaawo n'abalogo abatemu kati ono gwaliko maama Kasaka owulire ekkokotezi eri muli mumiro liri linywa musaayi n'oguleeta omulambo ogutambula oba toleete mulambo gutambula oyagala gaana kuleeta mulambo gutambula gwe nkulaba toguleete oba toguleete weekyuse ng'ova wano
jajja mulambo ogutambula guva wakati naye oyagala tutuma mu ntaana oyagala tuleetera saddaaka evunze tetwagala saddaaka evunze tetulina kutuma ku saddaaka evunze gambye omulambo ogutambula gulya n'emmere noono gwoli naye naye omulambo ogutambula tannakitegeera kati oba muzukulu otegeera lwakomeka yogera kimu wasembanga mu kibiina ebintu baabikugamba nga walwangawo bikwata mulambo ogutambula tannoma kutegeera onojjanjabika ggwe kati nga mugakale oba toleete mulambo ogutambula sooka ondeetere amalusu g'ekikere nga kisajja ondeetereyo neggego lya ggoonya ensajja eggego eryaggoonya kakatuddako eroda naye kino ekikazi otambula owunyawunya alina obulogo obumansa bumansa ate onaniambamirako gukazi gwe muli gulogo gwe gwe lwaki naye gukazi gwe totererako ewuwo oba wafuuka kanywa omusayi yogera ekyo kye bayita okubambira sebo weefulamu tolina kyomanyi mungalanga oba mulemesezza mu nnyumba mwe mwamutwaleyo omulogo gwe sirika ngamba nnyoko ono baali mukuyigiriza bulogo nga naye gye muva ku ssabo njagala mutegeeza ekintu ekisookerwako omukazi ono alina okimanya ebyo bye mwesiriwaza nga mugenda mu mansa eddogo bulwamu onaye gwe sirika ngamba nnyoko lwaki naye munoonya obugaga ne mujja mu bunoonya bubi obwenkanidde awo kati gwe omuntu omukulu tomuwa kitiibwa omuboggolera ani yagaba aboggolera omuntu omukulu gwe naye tondeekaanira ate gwe bajja kukusaddaaka nnyo kulabika tomumanyi swala eri omugamba ki maama wange nze nkulemesa era toddamu byogereyo njala kukuba empika labyo olusolo byo gwe nnyabo mwana wange sirika nkakuvumire kano nkasobola toyomba gwe nnyabo saagala omumanyirire gwe kawala gwe ebyo bye mujja nga muzungamu obwo obupala obulinga obucupa bw'obanga tomanyi baakumanyiira nze omanyidde bubi nze simanyirwa munnange njagala omanye mukulu woyo eyo gye yatambula nze namukakako teyajja nga nkabirira mbu ayagala obugagga newe namutwala okulaba obugagga olwo ne mukola kikibi nnyo ekyo kibi nnyo ki ekyo kye namukola oyo toddamu kunsirwaza ne muganda oba maama oba ki bwe yaŋŋamba ntwala ku musawo saamutwala si bwe gwate omulimu gwange si kye nakola kye yaŋŋamba nakola kye yaŋŋamba kati oli wano manyira ojja okunzigulako gwe obusungu oyagala kunsiguukulula ondeetawayo essaawa zino essaawa zino oyagala kungatta obuwaya bwe muba muyina ebizibu ebibamala temubindeetera mugende mukabira eri owulidde kati ani yamugamba agire oba kati talina bakusadde akamanya gwe oba gonnankani fe obugagga tetubugenda twala eri gwe tomala gansindika gwe nja kukuba empaali bali mu kuyombera mu ddogo bugagga bwe bwaleeta obuzibu obugagga gwe toddamu kuvuma maama wange ate gwe lumu nja kukuba nze owulira olugezigezi wenna twala eri olutalo nkubajja nja kupacca tolina gopacca mwana wange vaayo obwo obukazi obutini bukuba jangu leeta eno firimu egenda mu maaso ono tannama tamaleka nkakube mwana wange vaayo kajja kukuba empaali vaayo kati bwe tuveeyo nga tetujja tudde erudda kati anti omwana ono maama okuva lwe baamuwasa era bulijjo akigamba nnyo kitaawe n'amugamba munnange omwana wawasa omuwala ate twenkana emyaka kaakati bali wano ewaka bombi kyokka kitaawe yagenzerera aluddewo alwangayo kuba era kulwayo badaye era tubadde awo neŋŋamba maama ono oba naamugamba engeri gyali omukulu ate era neŋŋamba kati ate n'ekyokuba oli maama kati tundaba twenkana emyaka ekyo kyoyina kirowooza tuba tulya ogenda okwetegereza taata akomye waasi tudde jukira bamugamba ekizibu kiri ku mukazi ono gwe yawasa kati olengera abakazi abasinga babaleeta maka kulwokuba baba tebaagala kudda waabwe kuswala omusajja n'alyoka aleeta empiringwa najjagiiwa wano jangu aleese ekimotoka kyagenda kuvuga aleese mu maka
omusajja nga yakkoyo ayinza okukola ebintu mpaka ng'ogenzi. Weetegereze firimu egenda maaso. Firimu weetegereze egenda aleese maama. Kati kumba omwana kye yakola engeri taata gy'aleeta ennaku zino ate n'ono ndaye tayagala vaawo. Kati omwana alaba ayagala kuba ku ngoma. Kati kyatandise okwambala maama ajja kutawa vense kukumbe mwana yazze. Gwe naawe tomanyi nti ndi nnyoko ate maama nzaala odoza saamumanya. Bino bye tusanga obukulu n'otuzaala bukulu gwe watusozaala nze wali ofunye kutolomu. Gwe mwana gwe nze nkuleze ndi nnyoko era maama obondera ate oba mu kyokundera. Kati kyolina okumanya taata yakundeetera oli mwana. Omwana tagabanye nnyina. Oba kati obwo obukube bayita batya. Firimu egenda maaso. Kaka tukwate kubo tugenda okudda eno. Bano bali mu kuzinga ngoye, bali mu nnyumba yabweka. Zinga ngoye bali wano, ngoye bazinga. Genda maaso. Bamuyita Namukwaya Aisha Original Names. Era tumujjukira mu firimu nyingi nnyo omukyalo ono. Kumba omuzimu guguno guzze gutandise okukola ebyagwo. Bali mu kuzinga ngoye we bazinga we bateekawo onogenda okwetegeeza we yatadde ezisooka nga bayagala n'okuteeka ez'okulala nga taziraba. Engoye zikutte wantadde bubi oba natadde walala. Ngoye nabadde ntadde wano. Ogenda okwetegereza azimu amekwasa. Azimu mama naye akuba ennyendulu. Kati kiki ekimu surprise nze ono talabye. Kumbe mama kyalengedde. Mama kyalabye. Firimu egenda maaso. Sezimu yino sezimu gye tulaba part 2. Kaakati eyamutwala omuzimu gutandikidde alabi. Omuzimu gutandikwe ayingira omusiri gwa muwogo. Ayingidde omusiri gwa muwogo. Oba emizimu tegigenda mu muwogo olagawa. Nebwodduka maama. Kati nayingira akasaka naddayo. Omuzimu supidi kugutambulira nebwodduka oba oli ku bibyo. Firimu yino egenda maaso weetegereze. Kati ono yakola ebikolwa eby'ensonyi asobole okulabika nti omusikazi ono amugoba weewaka wano naye n'alemerawo. Kati wuno emize gy'omwenge gitandise omulinnya. Omanyi omuntu ng'onooyavuwala otandika mpola. Ne bannange okugoba ku mulimu kyegamba kunywa mwenge. Omwenge naawe onywedde mungi toddamu kunywa. Gwe mukazi gwe oba oyagala nkwe ku mazzi ag'omukisa kyogere nti amiina toddamu kuzannyira ku mazzi gano. Bannange tuswala mwami nze balo ondaba wegwe mugwe toyogera ku mwenge. Njana kisambo oyogera otya ku mwenge? Omanyi obuwomi bw'omwenge mwenge guliko obuwomi togutasiya bulolo genda eri saagala nkoye. Kumbe n'omwana yajjeeko eyejjo yasiya bulolo. Maama ate lwaki okuba taata naawe okuba munno? Kumbe kitandise okububa anti jjo kyagize ebyempaka. Gwe tonsemberera amaka gaago we gajja gagwamu amawano. Ono alya n'ono alya emmere egenda naye taata n'omwana ku sowaani emu. Eyo mmere eba tekambazeeyo. Kati taata ne naawe tutandika bintu bya giruutu. Omukazi kale oba omukooye kale oba omukube bukubi agende. Omukazi oyo mumugobe. Wekyefula mbu ate kyagala maama wakyo bamugobe. Mugobe bugobi wamma gyekye n'akola. Wakati watagenda ajja kgenda. Lwaki taagala kgenda ajja kgenda. Efirimu egenda maaso njagala weetegereze. Tugenda maaso ne firimu njagala weetegereze. Baabano njagala olabe tunuulira. Kumbe bajjajja lwe bajja. Bajjajja baabano lwe bajja. Efirimu egenda maaso bajjajja. Omukazi oyo yalina ekizibu kaggwe.
bazze kulongoosa maka, bazze kulongoosa wano ekintu ekiruma ono ekimuluma gye, ekiruma ono kiri ku mukazi. Ekimuluma yali tanywa mwenge naye abadde atandise okuguyiga. Kati ekintu ekimuliko ekimutawaanya kiri ku mukazi we, ekitawaanya omwami ono omukazi yaliko ekizibu. Jjajja bamugamba tujja kujja tukukyalire, n'alowooza nti byakusaaga, wabula tebyali byakusaaga wadde naaka. Omukazi ono yaliko ekizibu. Kati kiki ekizibu kye yaleeta omukyalo ono Madamazeero? Madamazeero yaliko pulobulemu. Owaaye gwe nnyabo jangu wangi taata kati dda wali toddamu kunneeriranya, toddamu wadde okunneekulukunyaako. Nze nno ndi ku ttaka ntudde wanyi mukwano, nja kukuba oluyisa agala owomerere, kati yagala nkayirire nze naawe era ndiwo okusanyusa. N'agamba ebbanga neatandika okubeera nawe ebizibu byatandika okuneeyoleka. Weewaawo nali mukadde naye obwavu buyina engeri gye bukuvugamu supiidi y'enkanyanya, nowongera mu nkulayo omulengera atunula nga eyazukuzza jjo naga wansanga ne sente zange. Sente era tewali, okimanyi nti go bazitwala oba tokimanyi? Nedda mikwano gyo be bagobya ku mulimu naawe tompayereza. Muzeeyi nze nagamba obwavu obutuluma, nze nakati engoye nzambalira ku bikukujju, okubanga akyusa olugoye aluza ku bikukujju. Ebyobugagga byonoonese, buli kye yali abadde nakyo nga ssente kyagenda. Kati nze nange semanyi sente gye zaalaga. Gwe mukazi gwe njagala okwatemu ebibi ebyangu onviiri, saagala oddemu kwogera kigambo kyonna wadde naaka. Njagala okwatemu buli kimu ekikyo. Baby tongoba baby nze ndi baby wa, toddamu kwogera kigambo kyonna ate toddamu yita tatange baby, nja kusotta. Mukwano kwatamu ebibyo oze ogusiraani gwe wammwe, ebyange byonna byenkola byebifa byebitatambula ogusira. Ine kakati ongoba nzire ewaka bannange nze mu nnyumba eri nkyajamu nga wali ojamu nga sirina kukima. Tosanga ng'omuntu alina ebizibu gwe bikuba n'omweyogerezaako mu mutandika bulamu. Muyinza okutandika ebizibu. Kati kwate kuba ove wano. Bagambye kugenda oli awo oyaayaana. Tambula. Tongoba naawe tonkuba. Nja kukuba gogo gutwe. Onoogenda togende, njagenda naye naawe nkwata. Kwata empi ojja gende wammwe. Twala ebisiraani bagambye oliko ekitambuliro, otwale ekitambuliro ekyeni. Bannange sirina kitambuliro. Olina ekitambuliro wajja otambula nakyo, oniigina kiniigina. Mwami tongoba zaayo ebi. Kwata wajja n'akaveera ka latest. Genda gasiyawo. Jasaga kukwata kukunsigasiga bitambuliro. Bannange ebitambuliro. Mukwano naye daddy, ate daddy ompita daddy nja kukuba tu. Daddy tongoba naawe bambye ebitambuliro biki. Ebizibu bamugoba atwale agazibu geeri. Tebaagala mukazi wattu ne bagaa gogogoge genda ewammwe gasiya, toddanga wano okyamena eri, todda wano. Ne bamuyisaamu omugu, ne bamuyisaamu empi ezanguwa. Era bwe batyo omukyalo ono we bamugoba ne bamugaataddangamu okujja wano agende yeesirwalizeeko ewalala beeno bakoowu bakambwe. Mulina n'ebisiraani mmwe oba lubaale mwasamira wa kusiraanya banno. Ne bamulangira, abasawo bamugamba omukazi gwe wawasa yajja n'ekizibu kitaawe yagenda okunoonya obugagga, ekintu kye yaleeta kye kyamutta. Bano baba bali wano. Yafaananye dde obunaku gy'ava. Omusajja amugobye
mpulira nkooye. Bannange simanyi kyakola. Omusajja omukoze eki? Agankina tewali kyenkoze naye agambye mbuno nina ekitambuliro. Ebisiraani nangamba byetike eba biri migugu n'embizza. Kati uba banne ekiki ekyatutuuka kutwali tumanyi tufunye gwe kwe tuba tuliira. Temulina kye muliiriddeko myezi mibale. Noono abadde asoma ssente z'oli azisomeddeko katono. N'addamu okulebera emimwa lengera. Simanyi bannange ekiki kye tugenda kukola naye kati banne ekitambuliro nga kyo tugenda kikolera ki? Oba omusajja byangobedde bituufu banne namusanga ne ssente. Abakazi we batu gye bali. Abakazi we batu gye bali. Efirimu egenda maaso njagala weetegereze. Njagala olabe. Tunuulira. Kaakano tuba tuli. Nga mugamba tolina kyakola. Olina okukwata ekkubo ddeyo. Bamugamba alina okukwata ekkubo ddeyo. Kwendi nze siddayo. Omusajja engeri gye yangobyemu yabadde siriyasi. Omusajja yabadde siriyasi nga ngoba. Njagala weetegereze. Firimu yaffe egenda maaso. Nagambye nga buli gye minze nkwereza. Yaddamu kaaba. Ali mu nnyabo. Woowe nfa n'afuuka woowe nfa. Bw'ayimba taata yamukola bubi anti taata yaleeta ekitambuliro. Baleeta ekitambuliro. Omusajja omusawo yagamba baleeta ekitambo kati akiyita kitambuliro. Yazzeeyo dda ku miwogo gye. Kasupu k'ennyama akawuseemu sizoni emu ne bazzaayo. Abakazi lwaki mugenda maka g'abasajja nga muyina ebitambuliro? Stupid. Kati yasigaza kaaba na kukolima. Olaba ebidomola nayo kenyini sabuni abyoza tewali. Gwe ng'ogamba abo bali bulungi. Bano baatuulanga abooluganda ne muganda wange. Bannange nno omukwano mulungi naye tegukusuulanga ne mu famire etasobola kubeerawo. Omuntu nga ne sapatu mu bigere muziro. Ekyamazima embeera gye balimu yonzibu nnyo okutegeera. Kati ono yagamba ne ku ssomero aso. Ebitambo bibuza amagezi. Oh mama. Amagezi gamugwamu kati ono buli wabeera mu kibiina mbu alaba olubaawo lutambula omusomesa akuba ssama mbu atambula nga banninja. Kati kyasooka kujjanga ekifu kumbe ebitambuliro bimuli bubi. Kati omusomesa bw'aba asomesa ennyukuta aziwandiikawo ati ndaba zeefudde. Owulidde? Nze ne byensoma sikyabitegeera bibuza amagezi. Bibuza amagezi. Kati munange ebintu nange binsobedde. Muganda yeffe wuno obufumbo bumulemye. Naye wuuyo ali awo. Tetumanyi kituufu kye tuzzaako. Embeera yino efuuse yakanaayo kyani. Ekyokukola kye tutamanyi. Namuga nkubuulire. Nze ndabira ddala ebizibu by'amaanyi kati. Era kati simanyi na kyenzizzaako nze musajjawo. Agobwa bugobwa. Kati ekituufu kyatamanyi ekyokkola. Musajja ato ekituufu kyatamanyi ekyokkola. Kati ng'amugamba nti munange olaba. Kati ku ssomero era byongedde okuzibuwala. Kati nno weerera omuntu ng'atalina bizibu. Ono amaaso olumu gakwata ebifu. School fees bazimugoba tamanyi oba kamunguluze. Abaana abalala balya emmere ku ssomero kuba baba basasulira. Kati oba ndowooza ekyobutamusasulira mmere. Nenjala eno emuluma yemuleeta kamunguluze byonna birowoozebwako. Mwandyagadde ogendako ew'omusawo naye tekisoboka. Ewa dokita. Kaakati munange nga tukwate ku butudde eno. Ono ali eno ne muwala we.
omuzimu nga gugu ebyo mubeera mu nnyumba ebintu ne bigwa amasepiki ne gagwa ebisowaani ne byatika oyinza okulowooza mesezi ezisuula ebintu oyinza okulowooza mesezi ezisuula ebintu omukweka nayiko gunsobedde omukeeka nagwo simugutuula nogumugobye eri kumbe gutudde eno maama atandise okuddamu okubugujja atandise okubuguutana atandise okubuguuta gugwo gugwawo ono tagulaba anti ye teyabirimu ebyabwe amugamba gugo maama obadde ki gugona gugwo munene muzibu omuki maama naawe leka kutukanga gugo gubadde awo mwana gwe atalaba wakkulu otya nkugamba gugo togulaba maama naawe olimbaza vaayo gugo yaye gugo maama alaba omuzimu omwana talaba muzimu nakomerera enduulu nadduka bana ebintu byammwe saabirimu jjajja mu binzi gyemu jjajja saali mu bintu byammwe wowe mujja binzi gyamu nze teyabirimu bombe buli jadda gyeguli neeno gugu jjajja kiri si muzimu omuzimu gumanya ofuuka ekyambika ne jjajja maama kasaka kati ate gwongedde mu supiidi buli wamu gubanji kwata oluyi kati nze gunkubiraki olugambo olwo kati oli maama tukwegayiridde munaffe olaba baba omwana ngaakutabu baba yamugamba jja mukuumako buli aserengese abivuddemu ya rabbi katonda bannange aguguddemu sorry me am not the one not the other they are the other nze ndeka nayingira muwogo toyinza butafamba amagulu gamufambi adduka agayaala olengera buli ludda sole bambi I'm not the one twale mama eri mubasawo abato sebo mwagala munsibe gwotwala mama bansibe gwolagirira maama waje balina okunsibira sole emiguwa gyakutuse nakukutu kati omuyaye nga tamugwako stera storage nagamba stero jonjagala toyagala kunjagala stera kati oli awo stera waba otunula wakati lumba ekyolukuluma alowooza ali ku stera nagamba kankwagale olaba osiiwuse wenna alowooza mbeera ye musiiwusizza era musisiteera ono sisiteera kakati munange tuddako eri omukyalo ono yakomyewo ku nkuuza abadde kumanda kuuka gaasi bulamu nga butambula ekisiraani kyamuzizza ewaabwe mubeegendereze baliko ebisiraani kukumba labirira kati simanyi na kyakuzzaako anaye mukama atusumulule tufune abasajja tufeewaka ganda waffe naye anaatera obbikoowa baba mukuliko eyo ali wano ali mukuko alombojja nakuwa alombojja mbu mukama abasaasire wafune abasajja nga babakuba ebisiraani n'abasajja nno nabo bawangaaza mugende mu bafusajja abo mu bufumbo bwabwe nga mwetereezezza neetova eri ne kayola watadde ate omugunda omusajja ofuuka omugugu takatunne takaddene ate byosoma tebitegeera nze ndaba ebyokusoma wandivudde ono atandise oleeta ekiteeso taata waabwe yabalikira ettaka kati baabo ate ono naye amagezi matono iganye neba ndowooza olaba enkula y'omutwe wadde bagaye ekuba okusanirira naye kati guno omutwe ogutunula ng'obusiru oyinza okugagugende guno n'amagezi omutwe gwennyini gutunula ng'ekyegaaniddwa
kati tosobola gutuma byamagezi yamugaba bagende balime katunde ettaka ddene ettaka nkugambye waliwo ddene ate owoza kiki ekyo likozesa sirina gakulitunda ettaka lituli nze kugambye ettaka lye tulina likumala okulima olime ligalama owulidde kati kyolina okukola ebyokusoma biveeko odde mu kulima isisitono omuto kuba kati nesesiti gwosoma mbadde bakusomesa luddawa West Africa, East African Central kati agenda kuyamba kimbulamu bw'obwensi dda mu byotegeera bakuzaalidde wano olime kyenda ono babadde ewa bbaawe kati lwaki baba bataddayo ewa bbaawe emmere taata kuba abadde atuwa ssente naye kati engeri gye bamugobye ate n'ataddayo ssente ndaba tezikyajja ekintu ekyensonga mugyogereko mugirowoozeeko nnyo owulidde wanamukuba empukugenderako kati mbono muganda waabwe alina nnyo emputtu ate yagambye mbu bbaawe amukuba n'okutandika kati mbadde bamukube n'emputtu ejja kukendeera kono ntiyitawo tuteme ebikata va mu kwoyogeza ebyekisiru yamugamba tugende tuteme ebikata va mu kwesiruwaza efirimu egenda maaso kaakati tuba tuli awo ogenda okweregereza ng'omuwala ajja ng'amugani baaba konuni wange embeera eriwo kwakutanga tosobola kubeerako wabbaawe naye gwe naawe ozunga buzunzi buli wamu odde eno dde eyo gyozungira gyojja n'ebisiraani ebitutabula gyazungira gyajja ebisiraani ebibatabula ngende enfumbi jangoli weetegereze nekyo ati kati nesitokiyetudabima emago efirimu egenda maaso omusambwa gwebe kati gwafuuse musambwa azimu yeberera eno kumazza nti yafuuse azimu azimu afuuse azimu kati firimu yiino ekyo kyebayita okweyana bali mumaziga bakaaba kyani guliwa guli tamanyi gye guli nene etongoberera gye nekweka jojja genda namukwaya nagwe wasobya ebintu olaba nejjajja yabadde etera eddaga abasawo abamu tebavumula balogo naye tebavumula kati ono eddagala lye bamuwa naye gwe mukazi gwe ojja kundeetera obuzibu tonfu butula otyo kuba kati nejjusa n'olunaku woyi sembereri yejjusa olunaku lwe yamutwala mu ddogo kiri kyanakyo kyekitugoba kinonyeze oyi mayi maama tonesipata nvaako tamanyi watuufu wakuddukira anti buli wamu weeguli ne bannanga omuzimu lwaki emizimu era gijja waffe kubaka kati okujja ku nyamba ogende gwe mwatta omwana wange gwe wayagala obugagga bagagga kati owulira ondeke ojja kunkubya pulesa ojja kunkubya pulesa leka nekweka enze twekweka ffenna tonsoka mukava vaayo laba ekigudde jangu twekweke firimu kati tugenda okudda eno ogenda okwetegereza kumbe abalogo abato bano babano bakutteko bazze abalogo bano balina engeri gye bakwatamu ensonga zaabwe nga yampola mpola kati nga tebalumba ewaabe w'omuwala nga balumba ewaabe w'omuwala nga batandika wano awo wano wali kati wano wewali ekitambuliro jayo ekitambuliro wano bakiteeka wano wano webateeka ekitambuliro yanguwa okijjeyo kiri wano ekitambuliro ekitambuliro kiri wano kwata
Kwata ekitambuliro nyweza. Kwata ekijja eki. Banange jjajja obadda muli wano jjajja. Tusanyuse nnyo jjajja balaba. Efirimu egenda maaso. Awo wali amajinni. Amajinni gali awo amajinni. Efirimu egenda maaso wetegereze. Amajinni gali awo gametembea kama unatemya unataka kuona hiki kintu gali wano kakati wano twagala gajja bazze bagamba omusukulu bajja muyamba era mu bigambo byabwe temwali mukugoba ki temwali mukugoba mukazi kati ge banonye kabagajjeyo kebagajje amajinni amajinni ircha irba irchu irgwe olengera bagatoolayo bagatodda tugende nago bana abalogonga bakambwe olengera gakamuli gali mu katamu mwe gaka gagano banage olengera ebizibu bakitamu bye baleeta yali anoonya bugagga gali wano ne babula abagajjene ge bajebebamu bagenze nago tugawenye gabadde awo baali baleeta bugagga babadde gabasa obwavu kati laba ekikumi laba firimu tunuulira maama nyabo odduka olagawa unayenda wapi? Nayenda huko juu. Omuzimu gufuse ekirala. Omuzimu gufuse ekirala. Uliye misinde. Ono buli jadduka agusanga. Oyagala ki? Ne nawe nkintu nayogerako katono lwaki ontabukira? Gwe nagamba n'ogaana. Yali yamanyi naddayo yamumanyira unadduka nga mpa abaana kyokka ekyewunyisa omuzimu gumusangayo Sanya okubanga ngenda kudda mu bufumbo bwange kaakati nakujja nnene nzireyo era omusajja mbuno yali wakumunona agenda kuddamu amunone bwagenda kudda mu bufumbo kasita amajinni baagagobya obufumbo bwateredde obufumbo bwateredde mbuno ne baba naye yanna ne banaye ekintu ekyo kibadde kirala kale yo baba yalinga akyogerako neera nga takimusa bulungi kagamba nga akyogerako buwogezi ng'agamba newe wakaano waliwo ekikyamu kale ekyamu kyo kyaliwo ali wano abadde nga yeegayirira omwami we kyali mu bagamba tayagala kunenya musajja oli ku lwakuba yamugoba naye ebizibu babadde nabyo buli omu yebadde mugaana okutambula n'omwana ono ekibadde kimugaana okulabika nti akula oba ategeera byasoma kwegamba byonna bibadde biva wakaawo kale omuntu wena nga tonnabaako kigere jwajja okizza kutambula kugenda sooka olabe ewaka woovudde oleka oterezezaawo otya mbadde manyi bakutwana liibuka gagenda kujja efirimu egenda maaso kale nno bano baalaba nga ono ye agenda kuddayo afumbe era kyebabadde bamusabira abe nga atereeza tugenda maaso kale nalindiridde mwami abe nga amuzzaayo twagala kumanya wajje biggwera omuzimu guli twalabe gweberere eno ku mazzi okuva lwe baamuloga baateeka ku mazzi eno omwana oli okuva lwe baamutta gweberera ku mazzi kati azimu apoyeseza eno njagala olabe wetegereze efirimu egenda maaso tunuulira longo
Long time. Kakati wagenda okuyita akabanga tugenda okwetegereza. Wagenda okuyita akabanga tugenda okwetegereza. We love you. We love you. We love you. Munnange omusajja ate tazizza omukyala. We love you. Munnange buli muntu yenna omusajja yatondebwa ku nsi kuno nga Katonda yakutonda ng'olina okuba n'omukyala. Mu bufunze buli musajja baamutondera ekizibu kye. Lwakuba olumu omusajja oyinza okwetikka ekiro z'ekizibu nga tekyali kikyo. Ne weetikka ekizibu nga kinene nnyo ku ekyo ky'osobola okwetikka naye nga buli musajja yenna alina okuba n'oguzibu gwe. Naye guzibu ki gw'olina? Amuzizza. Kuyagala you. Oluzungu alina na lungi. Tetumanyi olw'omukwano gwe mungi. Maama akomyewo. Laba essanyu lya maama. Ate ekyana kino kirina emize kyali kitandise ku maama waakyo. Kati ki kino maama wuyo akomyewo. Kati leero ndi mupya. Takyali oli nkugambye olaba n'ejjembe ebire amalogo gaali galookenga oluzungu. Kati ayogera oluzungu lungi nnyo. Ajjeyo oluzungu lw'ekibiina kye yakomamu. Ogenda kutuisa mu mbeera eri gye tetwagala oddemu otuyise mu mbeera eri embi. Nedda neera nali mbalabirira bulungi. Kale bannange muko tusanyuse nnyo balaba. Ebizibu byonna byakoleddwako. Kyetumanyi nti empi zikoleddwako. Munnange era mbadde sikyasoma ebizibu azzeemu byogera. Ojja kuddayo osome tuti. Ojja kuddayo osome. Abadde takyasoma. Kati bagenda muzzayo ku ssomero. Ebizibu biba byagenze. Ebizibu biba byagenze. Munnange taata asanyuka. Kyala amuleese. Tugenda maaso weetegereze. Twagala kumanya ludda wajja ebiggwera ne firimu yaffe eno. Efirimu yino nagambye nga bulijjo okuva mu Emi's Productions Uganda. Oli ku VGM official YouTube channel yo wokawo olina okusanga ebina Uganda nga bino. Era tugenda maaso n'okutuusaako. Twagala kubanga tumanya ebyaddala wajje tumalira n'okufundikirira firimu eno. Tulaba Sezimu yatabuka. Bakola saddaka nga baagala bugagga. Nole yagikola teyamanya nti bitwala mwana we. Naye omwana we gwe byatwala. Kale omuzimu ne gujja gubatabukira ogw'omwana. Ne jjajja Sabo n'alidduka era yali amuka. Kyokka tugenda okukwata kuba okudda mu balo g'abato bano. Engeri gye kiri nti bayamba nnyo okutereeza ewaka. Era baagala babe nga bagenda maaso n'okutereereza ddala. Omusambwa ziri bazza yali mulala nnyo ziri bazza. Omusambwa ziri bazza bano gwe bakolerera gwe gubatula ku mutwe gwe gubawa amaanyi agabula n'okulabika omusambwa ogwa ziri bazza ogumanyi. Jjajja tuzze kwebaza munnange akasente baleesi. Ffe wano tukolera bwereere. Kumbe waliwo omukongozi ekigambo ekyatakyagala. Naye omwami yaŋŋamba jjajja obadde ki naawe wamaleeta ffe oba waliwo omukongozi bayamba. ffe jjajja yatuleeta ku kyalo kuyamba bantu. Bakolera bwereere jjajja sente zitwale tukolera bwereere ffe. Nange Jjajja naawe mukwata akasiimu kaffe. Waliwo omukongozi awulira agala kwabika. byali byagaana. Munnange ebintu byali byatulema naye kati ke mwabitereezezza munnange mukkiriza akasiimu katono jjajja. Naye Akasiimu twongereko katini. Tukolera bwereere ffe. Omusambwa ziri babba eri gwe tukolera. Kale jjajja kumbe waliwo omukongozi aziyidde. Tusanyusa jjajja. Ebintu byo bintamye nze. Sente bazikuwadde ozigaana. Jjajja teyatugaana. Yagamba tukole. Twala eri naawe byebiki ebyo. Sente tubazibasabe baziteese. Kakati oba atugobe. Nze gwe mutuma ku ttale okuleeta eddagala. Nze gwe mutuma ewala. Eyo mu nsozi gye mpalampase wamanya ne ganfumita ebisinziro meze n'enkyakya. Takuwerekera jjajja. Wali obujjeddwako omusota.
Jajja si yakwerekerera nodda bulungi. Nvaako nzenye. Ati nze mbivuddemu. Linda ggwe. Nga sinalira. Kaakati tugenda okwate kuba oluvannyuma. Nga bakwate kubo nga balumba. Ndekera eddagala eddala. Tebakyayagala muzannyo. Ono gwe batome eddagala oluvaawo mbu simanyi tukolera bwerere. Tuba tuli awo. Tutaase jjajja. Jjajja tutaase. Ate mmwe kiki ekibaleeta nga musiira? Gubagoba. Ngulaba gubali bubi. Mwagala gukwata. Kaana gwe. Tobitegedde. Sikaana. Tokayita kaana tojja kukanyiza. Tokayita kaana, tokayita kaana. Ono abadde awoza kaana. Kumbe kabagambye omuzimu gwe mwasadde akagubali bubi. Tokayita kaana. Tokayita akaana. Efirimu egenda maaso weetegereze. Bannange simayina kumanya woowe. Leka naawe. Omuzimu teguukomewo. Ate gujja bagoba. Naye mwagukola bubi. Omuzimu mwagukola bubi. Ono jjajja takolera ssente. Naye obeera suwa kwenkana kinti byakoze bikoze. Omuzimu gujja. Jjajja gukwata nkwatako naawe. Gwe naawe twaja nakasimanyi we tonsojja naawe wanakutwala oyagala. Temuyombera musabonja bagoba tetuyombe jjajja. Tetunkwatako ndetera ennyonyogeze naawe ate mpuliranga muzimu gwe ngukwatako. Gwe. Gwe. Bano tebagutya. Balina njajja ziri babazaale simanyi ri Musa. Sazimu ni bamuli. Jajja. Gugenze tegudde. Tokaaba. Jajja omuzimu okakasa ogukutte. Tegugenda kudda. Jajja lwaki naye omusajja wowe bannanga omuntu aneebaka kutulo. Jajja katokolera ssente gw'osiimibwa otya bannaye ebintu by'obwerere bino ng'omuzimu guyinza okudda. Ate tetukolera ssente. Takolera ssente tugende. Ebibyo bya bwerere. Kati jajja nawe tugenda? Bya bwerere ebya wano. Bwe muba mwe mulongoose essabo. Waliwo wali omukongozi yaziyidde dda. Awuli ayagala kufana muntu. Kale nno nga bannaffe bakwata kubo omuzimu bagubataasizza. Tetuyinza kusukkako wano. Abadde na Young Farida namukwaya Aisha Sako Senyonjo zaidi ziwa kanti Rahuma. Eno iwetu bwegenze akuume tubaagala nnyo.